ebiseera bye gwanumiramu nali muto. Tosaana kubeera awali ttaala. Naye eddagala lye baakozesa okunzijanjaba, eddagala eryo gwali omunyale ogubeera mu kiyungu ogwo ogwakwata waggulu, omukka ogwo ogwakwata waggulu ne batabikamu kaamulali, ne bateekamu kaamulali, ne bateekamu waliwo akaddo ke bayita bbuza, ne babitabula mu muyala ogwo kaamulali n'oyo bbuza, ne basala awo wennyini ku liiso waggulu, ne babigira ne basiigamu. Nina okukkiriza nti agenda beera bulungi. So obubaka bwe bunaaba bukutuuseeko buno mugezeeko. Nsuubira bwe bagezaako ekyo ne kigaana. Mukama bw'atyo bw'anaaba ageze naye Ansonyiwa okuddamu okubeera nga nsitwesinga point ya Weird Pastor okubeera nga musajja wattu ali mu ddwaliro e Mengo apookya n'ekirwadde ekitanaba kubeera nga kitegeerekeka. Weird Pastor olunaku olw'eggulu nabakoledde story ne mbategeeza embeera gy'alimu, naye olunaku olwaliro njagadde okubeera nga nsitwesinga point yange nyongeere ddala okubeera nga mbategeeza ku mbeera gy'alimu nti embeera si nnungi wadde n'akatini Weird Pastor. Ono ffenna nga tukimanyi bulungi nnyo nti akwasaganyiza emirimu gye mu Batuli Bulala Group, omuli Jose Chakalasi Bitooka, Taata Kimbowa, ono omukyala atazaala ow'olubuto, waliwo n'omuwala omulala ayogera Asabuka Patricia Kimbowa, bangi nnyo bwe bakwasaganyiza mu gurupu yaabwe, musiraamu n'abasigadde. So omwaka oguwedde baafuna obuzibu, baafuna accident, neera ng'oli akolanga omusomesa oyo abeera n'ekibooko n'ebitabo azannya ng'omusomesa yayisibwa ddala bulimu ya accident, neera n'amalira ddala mu ddwaliro ebbanga eriwera. Laba ate guno omwaka nga gutandika, neera Weird Pastor mu gurupu yaabwe bambi afunye obulwadde. Kigambibwa nti omutwe gwamulumanga bulumi, omutwe ne gumulumira mu nkoto, ne gumulumira eno, kati omutwe gwagenza okumala okubeera nga gumuluma gwabbukkiridde mu liiso, eriiso ndiiryo ne litandika okubeera nga lizimba. So embeera mwali si ennungi eri awo gy'ogamba mbu ewoomya Nakabululu, naye tweyongera bweyongezi kubeera nga tugamba abantu tusabire Weird Pastor ono asobole okubeera nga musajja wattu asooka. Kankuddizeeko akatambi ka chicken nga agezaako okuelaboratinga ku mbeera ya Weird Pastor ono osobole okubeera nga obitegeera. Naye nga sinabeera nga mbikuteerako, kankusaba subscribing and ku SMX Media tujja kukola nga missing updates naddala ngazo.